Yes, sir. How are you, sir? I am okay, sir. You have tear gassed our rooms. You have raided and broken all rooms. Not all rooms, we have not broken anything. We opened. No, I've been filmed. You have been live. You know. Ono si Mukiibi. Yeah, omwami ogwemulaba ye Mukiibi. He has raided us together with this team. As you can see them, all of them. We just want to make sure the world is following everything that you're doing. Okay? This is the squad that has raided our hotel, tear gassed our rooms. Yeah. As you can see, they keep hiding their faces, but magician. Yes, ladies and gentlemen, this is a situation up here in the hotel. We've been raided by the police, as you can see, but thanks to the exposure. Yeah, I think now they've left because the cameras have increased. That is the situation right now. We thank all of you that have spread this message all over the world. It is your camera that keeps us safe. Thank you very much. We shall keep you updated. Mwebale kwekumbira ko Ugandan Lifestyle, nze Murushidi Segawa. Katika akati akulembera National Unity Platform byagenze maso n'okubeera nga bituukawo nga olabawo mu katambi mugana wange si birungi n'akamu n'akeddagala. Ono Sabbiiti eno yagera maso n'okubeera nga asalawo okutalaaga ebitundu mugana wange ebya Lango Sub-Region. N'agamba kankubeyo campaign era njagala nkujjukize ku lunaku olw'ebbalaza yasobola okubeera nga akuyega abantu naddala mu Lila District kossa ne Lila City. Eyo gye yali lwali lunaku lwa Mande. Kati we twayingidde olunaku olwokubiri ono yabadde ateekeddwa ogenda maaso n'okubeera nga akuyega mu bantu mu district okuli Otuke ne Albertong. Eyo nno yalemereddwa olw'ensonga mugala wange ey'amakubo agageze maaso n'okubeera nga gabalemesa. Nkugambye amazzi gabadde gasazeeko bwonna. Agamba waaye agenda maaso n'okubeera nga olwaleero ndwerekereza ate tulabe olulala. Era kati ku lwokusatu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina ogenda maaso n'okubeera nga akuyega abantu mu bitundu ebya Abim ne Kotido. Bwe bityo ebitambula. Ate ye omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ayina okgenda Nabiratuk kossa Nakapiripiti. Kati ndi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiro ekikeze olunaku olwaleero zabadde essaawa nga 3 ez'ekiro kiraga nti nno abakuuma ddembe bagenze maaso n'okubanga basalako hotel emu babadde bagenze maaso n'okubanga bawummulira. Kati era mugenda maaso n'okubeera nga bajja bangi bagenze maaso n'okubeera nga basattira. Era waneeno walabiddwawo okukubwa kwa pepper spray yageze maaso n'okubeera nga aleka abangi nga babunye emiwabo. Bazira babagamba muguleewo ko bali eri teri n'omu ajja kuggulawo butereevu. Waneeno waliwo omukulu amanyikiddwa nga Afande Mukiibi ono bagenda maaso n'okubeera nga bamwemulugunyako nti yageze maaso n'okuba nga awa ebiragiro n'agamba abaganye okuggulawo mubakube mu pepper spray. Era mugenda maaso n'okuba nga babakuba mu pepper spray. Waliwo omu muganda wange ku bakyala yageze maaso n'okubeera nga akosebwa kigambibwa okuba nti atawanyizibwa obulwadde oba asthma. Kati waneeno nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP yageze maaso n'okubeera nga awulira abalajana abakaaba butereevu yagguddewo oluggi ng'akutte essimu ye okuli ne kamera
n'akwata obutambi bwe yageza maaso n'okubeera nga ateekayo naffe kwe tusinzidde okugenda maaso n'okuba nga tukola emboozi. Kale bangi nnyo bageze maaso n'okubeera nga bagabana obubaka buno eno naddala muganda wange ku mitimbagano gyabwe, oli n'ashiyalinga n'oli n'ashiyalinga. Kale embeera neyongera okubeera nga mwattu eyongera okubeera nga ereetera obudde okudda ku bunnaabo. Abamu bagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti poliisi mu kujja abamu kwe yabadde esinga okubeera nga yabadde yeetaaga omu ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Aitawa ye muvubuka oba ye musajja yagenda maaso n'okubeera nga akubibwa okugulu ne kumenyeka naddala oli agenda maaso n'okubeera nga awerekerako President we Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu bitundu eby'okuttaano Kasaawe nga bagenda mwattu okuba campaign eza Honorable Elias Luyimba Nalukoora. Kati mu mbeera nga bageze maaso n'okubeera nga poliisi egamba nti baneeno bagenda maaso n'okubeera nga bakuba muganda wange emmotoka emu kossa n'okunyagamu ebintu ebiwerako ne bagireka nga n'emipiira gitudde wansi bali mu kampeyini zaabwe. Kale baneeno abasajja bakyagenda maaso n'okuba nga beebuuza omuntu bw'olowooza okumukwata atojja kiro lwaki ojja saawa eziti. Waliwo n'abalala muganda wange abagenda maaso n'okubeera nga beetaagibwa ku bino ebyagenda maaso n'okubeera nga bituukawo. Kampeyini abamu badde bagamba nga zikyali za mirembe. Kati embeera awo egenze maaso n'okubeera nga etuuka ali mu bitundu by'erira. We yali erira yakuba olukuŋŋaana muganda wange olwamenya n'ebitooke. Bantu bangi nnyo abaabuuza ne bagamba Kyagulanyi bagamba akoma mu Buganda. Kale ne Busoga gy'aliko naye ate eno erira kizze kitya? Bano abantu abajjeewa njagala nkubuulire era ono wagenze maaso n'okubeera nga atalaaga districts ez'enjawulo era nga bw'ojjukira yatandikira muganda wange naddala mu district ey'Ejjinja. Eno yagenda maaso n'okubeera nga mwattu ayanjira manifesto ye kwagenda okugenda maaso n'okubeera nga atandikira. Gwali mwezi gwa mwenda njogera ku Septemba ennaku z'omwezi 29 olwavaawo n'agenda e Buyende ne Kamuli. Bwe yava e Kamuli nadda e Kaliro ne Luuka kossa enkeera ku Lwokuna n'ayolekera Bugweri ne Namutumba. We yavaawo yagenda maaso n'okubeera nga atuuka eyiganga ne Mayugwe lwakuba eyiganga gyali ateekeddwa okugenda maaso n'okubeera nga mwattu akuba olukuŋŋaana. Eno nayo tebaamuganya kutuuka, baamugamba nedda. Kati yakoma mu kkubo olwo olugendo nalwo lugenda maaso n'okubeera nga lutataaganyizibwa. Bwe yava eyo bw'atyo yasobola okuba nga ayolekera Ebugiri ne Namayingo. Eno Ebugiri yaleka nga muganda wange ebyabasaalirwa abimwonoonedde. Embeera buli agenda maaso n'okubeera nga etambula n'amalako muganda wange campaign trail ye mu bitundu by'e Busoga. Kati ajja kuddayo luvannyuma naye mu kiseera kino eno eyo ze district zegenda maaso n'okubeera nga akuyega. Bwe yayingira Buganda yasookera mu district ey'Emityana. Bwe yavaawo Emityana butereevu n'ayolekera Kasanda kossa ne Mubende. Bwe yavaayo eyo n'asobola okubeera nga ate agenda Ekiboga ne Kyankwanzi. Olwafubutuka eyo n'agamba kale kangende maaso n'okubeera nga ate ngattako district ey'e Nakaseke. Olwava e Nakaseke nadda e Nakasongola. Olwava e Nakasongola muganda wange bw'atyo n'ayolekera e Budaka ne Butebo n'agenda e Butalejja ne Kibuku nadda e Manafa ne Namisindwa kossa okwolekera Ettololo. Kati eyo we yavaayo era yakuba olukuŋŋaana olw'amaanyi mu district muganda wange ey'e Busia. Zaabadde ng'ennaku z'omwezi 17 era bangi bakyagenda maaso n'okubeera nga balutenda. Olw'ensonga abawagizi be baamulindira ku woteeri kwennyini kwe yagenda maaso n'okubeera nga asula. Kati bw'atyo yagattako okubeera nga ayolekera ebitundu by'e Bunyoro. Yagenda e Kagaddi nadda e Kibaale n'avaayo eyo n'agenda e Kakomero kossa ne Kikuube. Yayolekera Oyima kossa ne Oyima City. Butereevu n'amaliriza ng'agenze e Buliisa Masindi era kweyo wiiki yasobola okubeera ng'agattako a Park Kiryandongo n'agenda e Kore ne Kwaniya. Kati ono wiiki
abadde mu bitundu muganda wange ebyeraŋŋo. Bwe bityo bwe bigenze maaso n'okubeera nga bitambula, embeera tebadde nnungi. Njagadde kuyitiramu osobole okubeera nga otegeera bibaddewo amakya g'olunaku olwaleero naye nga byabaddeyo ekiro ekikeesiza olunaku olwaleero. Nze Murshid Ssegawa.